Sitaani mwali munsi atambula. Abantu abana ebisomooza ebyono bye byali ebigambo bya Bishop mu kitundu kyaffe ekyasooka nga tukikomekkereza. Yagamba Sitaani mwali ate nti atawaanya nnyo ekkanisa n'abalabirizi oba n'abaweereza. Olunaku olwaleero tugenda okumanya Sitaani ono gw'atenda nti atambuza bigere mu nsi ye yamutawaanya atya, yamutawaanya atya mu makanisa eyo, mu bulabirizi n'eyo yonna gye yaweereza eri gye yatugambyeko mu field oba mu conference. Nze Namanja Priscilla tukyali eno ku kyalo kino Kakakala. 8338 kwoba oyita oyongere okubuuza ebibuuzo byo ebyoyagala tukubuulize Bishop. Nkujjukiza tegenda mu ssimu yo awoweereza obubaka ntiramu ekigambo nti omuntu lekawo akabanga teekamu ekibuuzo kyo otusindikire eno gye tuli ku 8338 tujja kubanga tubiraba era Bishop tujja mubuuza ebibuuzo ebyo byokka byoyagala. Bishop tukomyewo omu 7th day yani yakwata sabbaato yasaba ku lunaku olw'omukaaga n'ebirala bye biriwa kakati ekyo awo wenyini wenjagala ntandikire gwe bakusomesa nti olunaku lwa Mande lunaku ki lwakukola. Very good. Bakusomesa nti lwakukola. Yes. Naye okusomesa okusinga obungi kuli bwe kuti Mande lwe lunaku olusooka mu wiiki ate nga kalenda eraga Sunday. Amanya Tuesday lunaku olwokubiri. Friday tulumanyi nga olwokutaano. Yes. Ne kakati omuntu yasoma kindergarten English. Kuba Friday kigambo kya luki? Kya Lungereza. Friday. Yes, omuntu yasoma kindergarten English tayinza kugamba nti Friday lunaku lwakutaano. Lwomukaaga. Kinakugambye nti waliwo obulimba obugenderere. Wagira ombuulire omu 7th day aliwa. Omu 7th day ye muntu akuuma sabbiiti eya Bayibuli. Alindirira okudda kwa Kristo omulundi ogw'okumeka kyava ayitibwa 7th day Adventist. Omu 7th day akkiririza mu bulokozi mu saddaaka ya Yesu Kristo ku musaalaba okufa kwe okuziikibwa kwe n'okuzuukira kwe nga bwe bulokozi bwe. Kyokka ate nga n'amadiini amalala era gakkiriza bwe gatyo. Omu 7th day ye mulokole alina disipulini kubanga bwe tumala okulokolebwa mu Kristo Yesu tatuleka nga tukyali bajeemu atufuula abawulize eri amateeka ga Katonda nga mu mateeka ga Katonda mulimu ge mateeka 10 amateeka g'empisa era mwegali ne mu Bayibuli. Mwegali ne mu Bayibuli kati ya sabbiiti. Omu 7th day yani omu 7th day ye muntu akkiririza mu kukoowola abantu ng'akozesa obugagga bwe ng'akozesa obulamu bwe n'ekiseera kye bakomewo basinze Katonda oyo agenda okudda omulundi ogwokubiri. Omu 7th day yani omu 7th day buli wantu wateeka amakanda ateekawo essinzizo ateekawo eddwaliro ateekawo n'essomero. Byebintu bimeka? Bisatu. Omu 7th day yani omu 7th day ye muntu akkiririza mu maanyi aga Mwoyo Omutukuvu ti Mwoyo Omutukuvu akomyawo ekifaananyi kya Katonda n'akiddamu n'akibumba mu muntu eyagwa naye ng'akkiriza obulokozi bwa Yesu Kristo. Eddiini ez'enjawulo babaako n'abaazireeta okugeza nti Abawarabu bajja wano ne baleeta Obusiraamu. Amansi ne Mapeera ne babuulira enjiri ey'Ekikatoliki. Eno ey'eki 7th day etandika etya? Wano Uganda. Oba ne mu nsi yonna kyoyagala ky'obunzira. Kakati Obwadventist kansokere ku kigambo 7. Katonda bwe yatonda ensi n'atonda Adamu ne Kaawa yabatonda ku lunaku lwa mukaaga.
bw'amala okubatonda n'abawa ebyobugagga ng'ekimu ku byobugagga bye yabawa kiseera time resource kati ekiseera kye yabawa yakibawa amaze okukiramba atya nti buli bwe yatonda kyamaze okutonda n'alaba nga kirungi n'agamba nti ne buba enkya ne buba akawungeezi olunaku lumu akirambye n'atonda ne buba enkya ne buba akawungeezi lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga lwamusanvu ti ku lunaku lw'omusanvu n'akola atya n'awummula era ku lunaku olw'omusanvu katonda lwe yawummula lwe lunaku oluyitibwa sabbiiti. Sabbiiti lyerinnya eri katonda lye yawa olunaku kwe yawummulira. Kati sabbiiti ne Adamu ne Kaawa bagikuuma. Kati buuza ekibuuzo nti sabbiiti okukuumwa yatandikira wa? Mu butonzi mu lusuku Adeni. Kati buuza ekibuuzo ekiddako nti abakuuma sabbiiti batandika ddi okugikuuma? Mu lunaku Adamu ne Kaawa bwe bakuuma olunaku sabbiiti olwa sabbiiti nga lutukuvu be bantu abasookera ddala okukuuma sabbiiti nga ntukuvu. Naawe mwewava nange mwe nava mu Adamu ne Kaawa ffenna tuli supposed okugikuuma nga ntukuvu. Ekirala amakulu gaakyo nti omaze okunziramu nti eddiini eno ey'eki-7th day etandikirwa ddala mu butonzi okuva ku Adamu ne Kaawa mu kukuuma sabbiiti. Kati mu history ono waffe gwe mbadde nkugambye waneno mu kutandika olwani agiyingiza wano ewaffe. Kati e Uganda waliwo omusajja Omutanzania yali mu Paale ng'ava mu Paale Islands yayitibwanga Petero Lisasi. Mu mwaka ogwa 1927 erudda awo kirowoozebwa nti Petero Lisasi yayingira wano ewaffe Uganda. Yatandikira mu kifo mu kitundu eky'Emityana eyo. Bwe yajja ng'abuulira obubaka bw'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri n'afuna abaategeera enjiri eyo. Era mu abo abaategeera mwalimu omusajja gwe baayitanga Kidda Walime. Y'omu ku abo baasooka okutegeerera ddala obubaka bw'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Ne wabeerawo n'omusajja omulala baamuyitanga Golola. N'omusajja omulala nga bamuyita alidde ki manya guweddeko. Abo nno abo ababiri Golola ne guweddeko be baasookera ddala okubeera abasumba abaddugavu mu Uganda ab'ekkanisa ya Seventh Adventist. Kati njagala tugende ku mizizo gyammwe. Iffe ab'eddiini endala twambala obw'omumatu buno buyite pini ne weetekako ka lipstick n'oyambala ka necklace kano nga wenkambadde ne weetekako ka makeup n'osiba enviiri zo. Naye ate mmwe ewammwe mu ba 7th day omukyala n'atayambala pini n'ateewunda mu ngeri yonna okwesiga cutex nga ono gwe nnina okwambala ka makeup nga wonda banfaanana. Mmwe ebintu bino byawandiikibwa mu Bible kubanga gye mugoberera wongambye Bishop nti omukyala yenna oba omwami yenna teweewunda byamalidaadi mu nkola ey'eki-7th day. Kati kansooke nkuddemu bwe nti aba 7th day Adventists nabo bamanyi ekigambo ekiyitibwa beauty, okulabika obulungi. Nabo bakitegeera. Naye bwe kisukka embwa weeyotera omuliro ne kituuka gonja waakalira omuzungu akigomba too much of anything, kifuuka abuse of human nature. Gamba ebintu ebingi ennyo ebikozesebwa mu kukyusa kala abakyala bye basera okukozesa ebingi ennyo ebyo oluusi bireeta endwadde. Naye ng'oli ayagadde beauty
naye n'amaliriza ng'afunye kansa. Olwaki? Olw'ebyo byakozesezza. Naye newankubadde tekiri bwe kityo, tulina kansa mu Bayibuli egamba bw'eti ng'eyogera eri abakyala ti abakyala obulungi bwammwe buleme okubeera nga obwokka obw'oku mubiri oba okulanga enviiri n'okunaanika empeta, naye omuntu ow'omunda yasinga okubeera ki? Okuteeka omwoyo oba omutima mu kuzimba omuntu ow'omunda kisingako nnyo era kya muwendo mungi nnyo okusinga okuwunda omuntu ow'okungulu, naye nga munda malaalo, munda mussi, munda mutemu, munda mujjude obukyayi, munda mujjude obwenzi, yapakula bakabane, yakola atya, ebifaanana bwe bityo. Kati okuwunda kungulu kugasa ki ng'omuntu ow'omunda muki? Kyagamba kye kino, ndabayo abakyala abamu ayinza okutwala ennaku 5 mu saluuni nga bamukola. Kituufu? Kale ennaku 5 teziwera, naye luyinza okuba olunaku olulamba okuva ku makya mpaka ssanga 12 ng'enviiri z'abadde asiba zirwawo. Tafunyeyo yadde eddakiika ezo okuyiga ekigambo ekyandizimbye amaka ge. Amaka si kikulu nnyo? Kikulu nnyo. Naye kankutegeeze, teriiyo yunivasite yatandikawo kintu kiyitibwa maka. Abantu nibo basoma n'ofuna diguli mu marriage counseling. Tekyo tikitegeeza nti yunivasite yetandise ekintu institution eyitibwa amaka. No. Katonda yagateekawo. Olw'ekyo eyagateekawo yateeka wansi emisingi abagalimu gye bateeka okugoberera bwe babanga baagala amaka gaabwe okubeera ag'essanyu. Naye kakati nga bwe ŋŋambye nti omukyala w'ono atutte ebbanga lyonna nakuba kati nga gwe oba ogambye olunaku lulamba, naye nga tawaddeyo yadde eddakiika 3 okuyiga emisingi egigenda okuzimba enkolagana ye nebba. Kati mwe mwasinziira ne musalawo ne mugamba nti tugenda kukola ku muntu w'omunda, ebino ebyokwewundawunda tubireke. Omuzizi ogwokubiri. Kakati mpozi ekyo nakyo kankimalirize nti omuntu bw'amala okusinza Katonda, bw'ayingira mu buziba bw'okusinza Katonda, atandika okulaba ebintu bingi nnyo ebitandimubalidde budde. Atandika okulaba nga Katonda yamutonda n'ammalirako amagezi nga buli kimu kye yamukola kye yamukolerako kimala. Teka nkubuuza ekibuuzo kikino, olowooza Katonda yali tamanyi nti mu ttaka mulimu ebyuma? Aba akimanyi kubeera yaba yalitonda. Kakati bw'atutonda n'akuteekako eriiso n'ekisige nga kiri bwe kiti, kakati gwe n'ogamba nti njagala ekyange kibeere bwe kiti. Toyinza kulwanyisa ky'ogamba nti Mukama weerabira ekisige kyandibadde kiri bwe kiti, naye kankuyambeko nkikyuse, ate nga tusobola kuyambako Katonda. Naye ng'ate agambye nti buli kyakoze nga kirungi, tekiriko kikibulako. Awo kaakati tugenze ku byokulya. Wemba ndi mukyama onontereza Bishop, mwaba 7th day temulya byennyanja, kituufu? Ne muba nga temulya mbizi. N'ebyokulya ebirala bye neerabidde onoobiŋŋamba. Ensonga eyo neebanga lwaki? Erimu emisingi mingi, naye ekigambo kya Katonda kyawula ebyokulya emirundi egyo ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Kati njagala nkutegeeze nti waliwo enjawulo wakati w'ekirongoofu n'ekirungi, ne wakati w'ekitali kirongoofu n'ekibi. Ekintu kisobola okuba nga si kirongoofu naye nga kirungi. Embizi simbi.
era bw'oba okifunyawo mu kifaananyi mbi simbi naye sinongofu. Kigambo kya Katonda yakola atya? Yagamba. Kati mu byennyanja by'oyogedde engege tuzirya. Wali tosanzeewo ekidiba ky'ebyennyanja? Naye tosanze musemutundu na mmale. Lwaki? Kubanga ekigambo kya Katonda kigambye nti ekyennyanja ekitaliiko magamba ekyo si kirongoofu, temukiryanga. Naye tagambye nti kibi, si kirongoofu. Yamanyi lwaki si kirongoofu. Era ekigambo kya Katonda lwaki nze mbeeraawo nenkitandika okukikwesityoninga. Obanga agamba nti Katonda lwaki emikono tewampa 3 naye nompa 2? Bishop, mu ndagaano empya Bible eno gye musoma si weegambira nti ebyo byonna yamala n'abirongoosa ng'era birungi okulya? Kubanga kimusoma ekyo temukimalaayo. Kubanga yayogera bw'atyo ng'alongoosa byonna ebiriibwa. Waliwo ebitaliibwa, alongoosa ebiriibwa so si ebitaliibwa. Anti bibiri byenkumenyedde: ebyennyanja ebitaliko magamba, embizi kubanga tezza bwenkulumu newankubadde ng'eyawula ebinuulo. Engamira temugiryanga, si nnongoofu kubanga ezza obwenkulumu naye teyawula kinuulo, olwekyo si nnongoofu. Egyo misingi giri mu Bayibuli. Tugenda kuwumulamu katono, tukyali ne Bishop James Kajja ono mu 7th day ali mukumbulira njiri tomanya nange we naaviira wano n'abanga maybe ndokose ndokose nga nfunye omwoyo omutukuvu mu ngeri y'eki 7th day ndowooza teriyo ngeri ya ki 7th day ngendako mawumbulire enjiri nsobole okulokoka. Nze Namanja Priscilla tovaawo. Emboozi ya Bishop James Kajja teggwa malojja. Buli kyomubuuza nga kujuliza Bible ate nga n'ebyawandikibwa mu ebiri. Ngenda kugira nga nkuwummuzaamu katono ate tukomewo tumubuuze ebibuuzo ebirala. Tova ku Bukedde TV 1.